Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to speak around me. Wakati nga ffenna tutandise okunyiigira ddala wakati nga democracy alumbiddwa omulundi omulala mu ggwanga lyattu Uganda, mpuliriza bulungi, wakati nga democracy alumbiddwa omulundi ddala ogusemba mu ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda, wakati nga Museveni ayolekedde okukuba omusumaali gw'ogusemba mu kofini egenda okumuyambako okufuga mpaka bwafu n'okuteeka abo baayagala mu bukulembeze nga bw'anaaba ayagadde, nga motion already eri mu kutambula, eri behind the curtains etambula, ate nga munnayuganda otunula butunuzi nga n'amaaso kanudde, oba oliawo ng'olowooza nti owalana nnyo era olumba nnyo ekitebe ekya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo ng'olowooza bwe buzibu bwa Uganda. Njagala ompulirize. Wakati nga democracy ali mu kaseera k'okusoomooza ng'alumbibwa entakera, nze nno ngenda kwebaza Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi for the tremendous work, for the tremendous performance gy'otadde mu byobufuzi bya Uganda. Kanyambeko abalaba ka video kano nzikiriza nkuzeeyo ng'Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi akyali chairperson w'akakiiko ka COSAS. Amazima gali nti performance ye eyali unquestionable, undoubtable, gye yayina ng'akyali chairperson w'akakiiko ka COSAS ye yamuteeka mu lutalo oluli direct ne Museveni, ye yamuteeka mu lutalo oluli direct n'omu ku bakozi ba Museveni abawujjibwa obunyama Anita Amongi. Enkola y'Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'akyali chairperson w'akakiiko ka COSAS olw'okubanga baalemererwa okumucompromising ne balemererwa okumusindika into concession, ekintu kye baresortingako, Museveni yaresortinga ku politics we bw'abadde atera okukola ku bantu, politics of denigration, of politics of detraction. Yalowooza nti engeri y'okunafuyamu Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'akyalina chairperson w'akakiiko ka COSAS, imagine, was to attack his reputation, was to attack his integrity. Yakikola atya? Bamutulaki nga bamukunye, yayina contract ne ba bloggers ku kisaawa nga contractor omukulu Andrew Irumba y'omu ku baafuna ku bukadde 150 bamutulaki sente ze baba bloggers mbu okudefendinga airlines n'okulumba boogera ku airlines. Njagala ompulirize, omuntu eyasooka okuwandiika kalebule ow'enguzi ku Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi yali Andrew Irumba, nannyini mukutu gwa Spy Media Uganda. Njagala tugende mpola. Kati eno embuzi ya ddiini lubo wasaava information yonna bwebawa lwakuba nti tumwe temugoberera muli baaje mwakalaba ebintu bino. Information yonna gy'abawa yayoza mu story y'erisajja li Andrew Irumba, linnannyini mukutu gwa Spy Media. Kubanga nze soogera njwanjwa ebyange bibeerako evidence, mbeera ne evidence ku bye njogerako. Sooka olabeka video kano tukome. I'm asking Jennifer that you actually paid over 150 million to people who abuse this very important committee. No, the airline contracted in Georgia to talk about the airline. What they do individually, we can't control, but we make sure that they do not tarnish people's names, especially if they are attached to the airline. But part of Georgia is the Spy Uganda online blog, and the CEO is the one who signed that contract with you, and he has been writing a lot of rubbish. Sir, I cannot speak for the person because even that contract expired. So whatever they are doing is outside the... How did it expire? Because you signed it in December of 2021, you were supposed to run for a year. Did you terminate it? No. It started in May, I think. I'll check. That's what I was saying. In May or April? I need to bring you the... But you signed it on December 24th. Yes. You see how you're treating yourself? Because you paid upfront and then you backdated the payment. No. That's what I'm saying. Everything that is being spoken here, I would rather be quiet, sir, and bring it in a... But you admitted the contract. You want to deny it now? I did not deny it. Henry, I did not. I want to say that we will respond to you in writing.
with how this is about and also give you what they have done for us. But I you have see, been very ka video koba okulaba oyo Kaguje Joel Ssenyonyi ku kakiiko ka Kosase era nga mu ka video koba okulaba yali akunya bamutulaki ng'amuvunaana lwaki basasula ba bloga milioni 150 ng'ekimu ku mirimu ba bloga abo gye baali bakola kwali kulumba kakiiko ka Kosase ng'era erisajja li Andrew Irumba lyatandika propaganda nti leader of the opposition yaweebwa akawumbi kamu n'obukadde 4 ku ripooti eya CAA. Njagala tugende mpola era kati mulina erisajja lyammwe liddiini Lubowa Saava bambi mulowooza nti lirina info lyaddayo ne likyalira stories eza Andrew Irumba mweryo mwerejja story yaayo ey'akadde akamu n'obukadde 7. Wuliriza ebigambo bino. Wakati nga malice ne propaganda ne politics owa denigration ow'okulumba to attack the reputation of the chairperson of the Kosase by then, Joel Ssenyonyi, wakati nga byonna bigaanye, Anita Amongi yagula olutalo oluli personal kuw'ekitiibwa Joel Ssenyonyi. Kyova olaba ne ripooti ekwata ku Uganda Airlines, njagala tugende mpola, ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi bwe yajanjula ku fule ya Parliament, kubanga Anita Amongi yali amuyise asisinkane bamutulaki, Joel Ssenyonyi n'agaana. Anita Amongi yagaana okugisoma ne yeekwasa mbu ripooti ya leakinga era n'agamba bagenda teekawo akakiiko akanoonyereza kwani ya leakinga ripooti eri bannamawulire, wakati nga tewali tteeka lyeyayitamu kulaga nti ripooti bwe leakinga tesobola kusomebwa ku fule ya Parliament. Yagenda mu maaso n'akozesa eryanyi okugaana ripooti okusomebwa. Si gwe mulama gwa video. Kati nkututte leader of the opposition Kaguje Joel Ssenyonyi ng'afuuse engome ennene mu Parliament awo. Bw'amala okufuuka leader of the opposition era ng'amazima gali nti kino ekifo kyali kimugwana kubanga ne mu kaseera bwe yabeerera chairperson w'akakiiko ka Kosase yali so outspoken, yali so active, ng'emirimu gye gye gyali girabika mu Parliament awo ng'oyinza n'okulowooza yali leader of the opposition. Mathias Mpuuga tumulaba ng'ali active ng'ekisanja kye kinaatera okuggwako. Amazima gali nti Joel Ssenyonyi yali active mu Parliament eyo n'okusinga erisajja li Mathias Mpuuga. Kankutwale ku kinu kya video. Nga bamaze okutegeera nti Joel Ssenyonyi tosobola kumucompromising, nti tosobola kumuteekako stories n'omupushinga into concession, nga bamaze okukitegeera nti propaganda malice ne politics waabwe owa detraction tasobola kukola ku w'ekitiibwa Joel Ssenyonyi, bw'afuuka leader of the opposition bamanyirawo nti giwunye. Era Anita Amongi yategeererawo nti kati is game over lwa nsonga bonna be yali akolagana nabo mu opposition abaali bakkaada banne ng'akyali wa FDC be yali nabo ku ludda oluvuganya gavumenti, njogera kuba kali ya politician bonna abali mu Parliament awo, Anita Amongi akolagana nabo lwa nsonga batwalanga mikwano gye. Bwe tumala okufuna zaake mpuliriza, bwe tumala okufuna zaake ne tufuna Joel Ssenyonyi mu Parliament awo, Anita Amongi yali amaze okutegeera nti this is game over lwa nsonga omuntu eyali azze on board yali tasobola kubeera compromised, not with money, not with sweet talks. Awo okulwanyisa Joel Ssenyonyi we kwatandikira, kyova olaba tekikwewuunyisa n'olunaku olwaleero tebannamukkiriza kutuula mu lutuula lwonna lwa Parliamentary Commission lwa nsonga bakimanyi watuulirayo byonna gye bateesaako agenda kubireeta mu public. Njagala tugende mpola ontegeere. Wakati nga ne Museveni akitegedde nti kano akasajja tosobola ka compromising, nga wakati bakitegedde nti ne malice ne propaganda gwe tumutaddeko tasobola kutta performance ye yadde okutta obuganzi bwe mu bantu, baresortinze ku move esinga okuba ey'abanafu ey'okwagala okumueliminatinga okuva ku kifo kyaliko ekya leader of the opposition. Wabula mpuliriza kati wano video etandise. Move ya Museveni gyaliko ey'okwagala okuleeta obukulembeze afuge empaka bwafa, yakitegeera nti tegenda kuva muwa NRM abantu bagisembe, yayina kugijja, mpuliriza, yayina kugireeta ng'evudde mu opposition. Muffe mwennyini, njagala tugende mpola.
era nga mazima gali nti